Abantu abasubscribinga ku YouTube channel z'abantu just bonga bagala views oba likes naye nga tebabawa mawulire matuufu bambi mbasaasira nnyo ensonga lwaki nsigala nkugamba gwe osubscribinga no ku SMX Media kubanga ffe tusooka kunoonyereza ku nsonga however much mbu n'obukakafu bubaawo tusooka kunoonyereza ntugenda okuwa ekintu nga tumaze okukikakasaako oba nga tulina obukakafu ku kyo kye tutalinaako obukakafu naye tugamba ekyo tetukirinaako obukakafu mwama nkwaniriza nnyo ku SMX Media nange musa SMX wane tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa story wegira wetugikolera naye nga ekisingira okubeera ekikulu wano ku SMX Media nti stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziweewuka data waleme kubeera nga agenda mungi waliwo owantu wendabye ekyo ekifaananyi eno story mbadde sigenda gikola go ge mazima naye wendabye oli kyali nga ali mu kubeera nga alimba ba followers be ne ngamba yii bannange waneno we tutuuse abantu olw'okuba nga baagala views ne likes basalawo kukozesa buli opportunity gye balina okubeera nga bafuulinga bannayuganda oba okubeera nga balimba bannayuganda bo basobole okubeera nga bafuna likes ne views ekitali waneno ku SMX Media oli agenze napostinga akafaananyi nga Babby Kyagulanyi akutta omwana wa Honorable Zaake Francis n'akapostinga n'agambunira Bobi Wine ne Babby bulijjo Babby ali lubuto mbwera Babby amazina azaala omwana omulala ne tugamba yii lwaki otuusa ofuulinga abantu okutuuka ku eyo extent nabo gye balabirako ddala amakulu mu kyo walino gwabeera yeefuulinga in fact obeera tofuulinga bantu wabula gwabeera yeefuulinze kubanga Babby Kyagulanyi bulijjo abeera mu zikamera nga she's a public figure bulijjo abeera mu zikamera akola outreach ze akola foundations ebintu by'okuyamba abantu nga tumulaba na lubuto kati govaayo otya n'ogamba Babby amaze okubeera nga azaalira Kyagulanyi omwana naye nga amazima amatuufu mbu oyo mwana si wa Babby Kyagulanyi wabula oyo mwana naye ebifaananyi Babby Itungo ennyini yeyabipostinze lwakuba yoli aggyeeko kifaananyi n'abeera ng'atambuza olugambo lwe oyo mwana wa Honorable Francis Zaake neera mukyala we Mirembe Bridget ye yamuzaalidde omwana oyo neera nga walina ku SMX Media ffe tubagamba tubaagaliza ssanyu lyerere gwe yasubscribinga no ku SMX Media mukimanyi ffe ensonga nga we tuzikola gw'onoddeeyo no subscribing ewala ne bakutwala speed oba ne bakuvuga speed gwamanyi gye munnaakoma naye wano ku SMX Media asooka kuanalyzing nsonga nera ngo oyo mwana wa Honorable Francis Zaake ate nsuubira ye mwana wa asoose kubanga Honorable Zaake bambi muvubuka muto ddala nsuubira ye mwana wa asoose nera mukyala we tukuyozaayoza ne Honorable Zaake tukuyozaayoza olw'okutuuka kweri ekkula Madam Bridget ye mukyala wa Honorable Zaake tukuyozaayoza olw'okutuuka kweri ekkula Mukama Katonda kusobozesa okusumulukuka obulungi amanyi endoboozi sigalenze mu SMX representing straight out SMX Media obeera agadde updates zenkoze kamusaba mbi subscribing on SMX Media tujja kubeera mu missinga bintu birala byonna MSSMX I sign out.